Kira region eranga ni community liaison officer mu kitongole kya polisi mu kwampa gwa Kira region. Sebo lamsa ku bana Uganda tutandike. Ni anziza presenter amanya nedobozi nze ASP ahimbisiwe Kenneth akwanagano omuntu wa bulijjo ne police ku Kira region. Webale nyo. Kale tutandikira afande. Abantu baffe ensangi zino wetukomye okufubira ne social media n'amasimu n'ebirala n'obuzibu emisango buli sophisticated nawo bweyongedde okubeera mu nsi. Leero njaga twogere nnyo ku nsonga z'obufere. Obufere obaddewo nnyo. Obumu buyita ku masimu, omu buli physical. Obumu abantu bakozesa amanya g'abantu omu n'ebirala. Nasanze wa mobile money ng'akaaba ng'agamba banzibye. Mbuuza akubbye ki? Ati banzibye emitwalo 5. Mwana mukozi akolera muntu. Ndiki kyabaddewo. Ati customer munaye azi wano n'angamba nyega kino na kino mukamawo atugambye oterezera yini eyo. Ne bajjako sente. Yagenze okwekanya nga atanu gavuddeko. Ate nga bali bagenze. But still wali abakubidde abantu amasimu ebisere bisinga. Nze gundi nkola mu Coca-Cola oyinayo omwana amala senior 4 twagala muwa mulimo. Babikoze nnyo abantu baffe. Ajafuna obukadde bubiri allowance lunaku mitwalo 5 na kino na kiri ate ne medical insurance. Naye okuyambako wandibadde owerezayo emitwalo 3 agasooka nsoke nsobola okubanga submittinga ebintu bye. Eba bikoze abantu. Fene twebuuza naye police kino kitongole kye tusasulira omusolo bakiteeke mu sente kyongeremu obukugu okunoonyereza mwete musobola kutuula awo nze ndipotinga nti banaye ona ayagala kunziba ate mutuza mu story ndala simanyi leta yo sente tutrackinge tukole ki lwaki abantu bano nze nkugamba nti ono naye mukunfera bwati ku simu eno lwaki mbate mbakwata sebo so ne yanziza nti nja kweyanza emiramwa gye baleeta wano tije gisinga n'okukosa abantu ba bulijjo abawuliriza naddala. Nja kusooka ngambe nti tugezezaako okusomesa abantu mu byalo eyo nga tubabuulira nga bw'oli okwogerako mbu obufere kansooke ne kino nti waliwo n'obufere obw'okutunda amataka oli najja n'akutwala nagamba lyange biki ne bakola ekiwandiiko naye ng'ettaka lye baliko liri Kamuli ne gwaliko gwe batuteyo tamanyi mbuli onagamba lyange bamala okufuna sente n'ebiki agenda okuddayo ng'agenda kozesa ettaka ngagamba wagula likyamu lino si so bufere bungi kati bwe bubeera obungi nze nkubiriza abantu baffe ekisooka katusooke n'ekyamasimu siina programu naawe ekyo kyekisooka ekyokubiri sikusabangako mulimu ekyokusatu tetulina ene connection siina muna connection gye tulina oba oli muganda wange oba nkumanyi oba ki nenfuna esimu halo mukula himbisi bwogamba ki nkola mu kitongole kino tugenda gaba emirimu naye oyina omwana ali eyo eyamala university kati olaba emboozi n'omuntu gwo tomumanyi enamba eyo togimanyi neki gwe awo oyina okusooka omanya nti wano wendi uteri unawo wadde application oba teri gwe wagambyeko munjagala omulimu tegeera nti eyo emboozi gye mugendamu oyinza okukomekereza nga bakoze eki bakufeze. Ekyokubiri esimu ne MTN egezaako nnyo okulanga kwanga ne messages tuziraba tuzifuna ne bakugamba nti MTN webe kukubira enamba bweti Airtel webe kukubira enamba bweti naye oli najja n'alaba enamba nanga owangudde kati omuntu oyo wabulijjo ali obuliza bwe bangamba mbu owangudde ate ekirabo ekyo nyina okisasulira because bongamba mbu owangudde pikipiki wetu finally n'ongamba sente ojja kusooka oteekeyo sente bweziti then okima ekirabo ekyo awo ng'otegeera bali oba owangudde ekirabo kijja kujja direct tekyetaagisaamu kugenda kufuna ki kusooka kuteekamu because if you're there olikola business zo oli kwevugira boda otunda nyanya zo oli ku mobile money ne bakukubira esimu mbu owangudde soko jukire teri kazanyo ko badozanya ekyo kyekisooka ne bali kungamba owangudde mpangudde ki naye ebyo byonna tutera obitunuulira nti abantu baffe baagala nnyo ebintu kagwirawo ekintu ekigirawo nga kya olabira ddala nti ekyo kyekirina okunkolera kati bwawulira mbu owangudde
obwongo bwonna tabuza ku kye tuli okwogerako ekyo gamba tewazanye kazanye tewazanye kati ali okukubira owangula otya teri kyobaddemu nga kyakuwangula so ekyo kye tulina okusooka okubuulira abantu baffe nga tetunakuddamu because bwe tudda mu poliisi ekozeewo ki ekisooka kye kino nti NBS etwadde platform abantu baliwuliriza ekyokubiri tuli ku sensitizing eyo naye n'emisango tugifuna kumpi buli lunaku then esimu kibayita privacy private phone enamba ye yesimu bwenzija n'engamba at first ojukira obubbo bwalimu mobile money ng'onajja ne okola transaction n'oweera esimu n'akola byano bideni bakuwa sente naye aba MTN bwe baazuula ne Airtel n'endala ogundi companies eza mobile money bwe baazuula nti bali kubanywa abantu ne bagamba kati buli kimu kyekolere kiki kye bategeeza nti bwe mba ngenze kujjayo sente ku Airtel nze mwenyi najja okunyiga nteekemu pini yange ojjukirako olwo ng'owooli n'ateekamu pini n'ebirala naye nze ajja okuteekamu pini yange nze ajja okukola transaction nze ajja okumala nkusomere weba Airtel nze ajja okusomera security code that means buli kimu nkikoze nga yenze ayina esimu yange MTN teekamu kati yegwe osigaza simu yo ne bagamba teekamu ki pini gwe kenyini n'oteekamu ki so tebaagala that interaction ku simu yo ng'ogiwa either agent oba omuntu yenna nyambaako kati challenge eriwo abantu baffe babakubira ekisooka nyiga code zino star 156 ng'otegeera kati kasita agamba star 156 star jukira yo process mu muwongo otegeera nti otandise process yeri mu line ya mobile money star 185 star already oyingidde mu process ya mobile money so byakugamba for example abawutuuliriza bwe nkugamba kati nyiga nkukubidde nga halo tuli kutereeza line zaffe aba Airtel biki naye nga oli kulaba enamba ekukubira ya MTN direct ya Airtel direct company eri kugamba bwe batufe tuli kukola ekintu tujja teekawo advert tujja basindikira message oba enamba bwe tejja kukubira oba 100 eyo 10 M00 ejja kukubira naye oli n'alaba enamba yennyini ng'eri 077 something ng'egwayo n'emukubira nga kati nyiga bino kasita atandika star 185 star teekamu 3 wateekamu 3 that means kweri process otandise withdraw teekamu enamba teekamu sente teekamu pini yo naye gikuuma ekyama teekamu hash bakuleetedde message ki kumbe oleese security code kati ng'omusomera security code wali wakugambira nti enamba ya simu yo tuli ku updating naye yegwe namba 1200 something that means oli kutoorako emitwaro 1000 that means nyiga emu 0 5 ezo zali okugamba ze sente zogenda okuinitiating so kasita batandika okusomera ebyo tegeera oyo omufere so kye tulina okusooka okubuya abantu baffe nti omuntu bwakwa approachinga nga tulina diiru naye tolina ki kyonna tegeera agenda kufera ekyokubiri baba bagenda registeringa line z'abantu kiki bakola adverts zibaawo updates zibaawo message zibaawo ng'olaba eva mu Airtel then waliwo n'obulala ofere ku mobile money we bakusindikira message mb'ofunye sente bweziti abantu baffe nga tolina programu yonna y'omuntu okusindikira sente kasita ofuna message oli n'akubeera ngamba banange nsindise sente bweziti nyamba soko gende ku account yo kebere ekyo kye kisooka kubanga wonsindikira sente wenkebera account yange nja kuzisangawo nti mobile money yange balance bweziti naye bwe basikebedde ekyokubiri Airtel wesindika sente oba MTN oba any other company tebeera namba wabula eba Airtel money mu MTN mobile money ne wosanga ng'enamba ate yeri okusindika message because abantu afuna message yennyini you have received eyo yennyini n'agitypinga n'akusindikira awo gy'alaba ayimbisibwe oba wamusavinga ansindikidde message eno naye gwe oba ogisoma olabira ddala nfunye sente kumba ava ku editinga message eri ya sente kati wagikusindikira ngamba nyamba nsindikirako weziti bw'oba tokebedde balance yo ku simu ojja kusanga z'oyinawo ojja zimusindikira